Buterevu nkwaniriza nate ku Focus TV yange erinyanze ade Wilberforce ekirimu muyanja and of course ndi ku Muvubuka Kola ye program tugezaako kugamba nti ugwo muvubuka yenna alaba asinzira mu bitundu gy'osinzidde munnakiboga munnakyankwanzi n'essingo yonna okutwalizaamu ntegeeza mityana ne kasanda nabagamba nti eno ensonga yakubaako bye tuyiga ebintu ebyenjawulo buli olaba program bweti omanya nti waliwo ky'olina okukyusa mu bwongo bwo mu ntegeerayo obeeko ky'ofuna mu bulamu. Ku luno tuli Ntwentwe constituency era nga omu gwe tukyalidde omwami ono yaliko ko mu lwokaano lw'ebyobululu obuwedde emabegakaawo era nga musajja mulimi alunda alina faamu y'ente embuzi musajja musuubuzi muna business. Of course we tukyaddeko mu makage ne store weeri kitegeeza ebyasuubula alina ne store mwabiteeka naye ng'ogyeko ebyo byonna emirimu gye gyakola akola mu real estate bibana abadiringira mu mataka okuzimba ennyumba ne bazitunda. So emirimu egyo gyonna gy'owulira agikola si musajja mukadde nti yabikola dda wabula ali myaka gy'abavubuka ebintu byakola omuntu yenna bw'oba oli awo ng'ogoberedde ebiki byabadde akola byadyateeka mu nkola ebimufudde kyali osobola okubaako by'oyigirako munnabyamizannyo kyekisinga obukulu era ng'ali kakiiko ajja kuba atunnyonnyolamu n'obuufu obwo si mulala omukulu Ssekajja Ronald gwe ni naye leero era gwe nkyaliddeko tovaawo. Gwanga mujje gwanga mujje eno nsonga yakwekulakulanya n'olwekyo kankwanjulire aba focus group yange nga bano bazze okuwonya ennaku ku mukolo gwo anti baakuguka mu kukwata vidiyo n'okuba ebifaananyi eby'enjawulo okutimba bakola keeki wamu ne juice omuwoomu gw'omuvubuka jangu obangulwe bakusomesa bino bye bakola nga kuno bagattako okuyigiriza kompyuta okukola daddies ne crisps okufumba emigaati okuwandika ku ngoye sako n'ebirala bingi jangu oyige nga bw'okola ekyankwanzi basange mu Ttuba okumpi ne Town Council ate e Kampala ku Jesco Plaza ebisingawo bakubire ku ssimu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 806 gwali ku Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange Focus Group yange learn work market sale. Tukukulisa mu bubaka obwo obwa Focus Group yange be bannaffe bakugamba nti beyungeko oyiga ebintu bingi era nga togaana kujja bawagira bawe emirimu bagikolere ddala n'obukugu obw'ekika ekyawaggulu basangibwa mu Ttuba Kyankwanzi oba ali mu kibuga Kampala ku Jesco Plaza ebali side z'e Masaka tusangibwawo Sanje era nga buli kimu kye tukola oba oli awo twakiteeka ku mutendera ogusinga okubeera ogwa waggulu. Awo nalebo nkwaniriza esebo ogenda kubuuza ku balabi baffe katono yanjulire abatuwuliriza era n'abalabi aba Focus TV mbabuuzaako nti muli mutyera mugyebale gye mutuusaako engalo nze Ssekajja Ronald munnakyankwanzi munnankandwa ate era munnamubende nga Region ebyo bye bitundu nze mwensinga okwenyumiriza mwempangaalidde era mwengabanira keeke y'eggwanga ebyo ebitundu bwe bibeera tebifunye mu ggwanga nze nga Ssekajja munna NRM era nvaayo ne ŋŋamba nti afesi tufunyeemu ku sayidi ey'ebyobukulembeze mu bye muyita ebyobufuzi era ne baba basoma bajeti ya ggwanga ne baba omanyi keeke ziri bbiri waliwo gye tuyita the political cake bwe baba bagaba baminisita mbuuza Mubende Region tufunye baliwa era tufunye bameka banaatugasa eyo ye political cake ate development cake era mbuuza mu Mubende Region batukoleddeyo enguudo mmeka ziriwo eziri mu waka plan awo ngamba wammaffe bannamubende tufunyeemu
abalala bagira balinda. So nze kyova olaba neeyita munna Kyankwanzi, munna Nkandwa nga wenkulidde, ate era munna Mubende nga region, kubanga zino district eziri wano zizaalwa Mubende. Omukulu omuwulidde mu bufunze ensonga zasoosowaza atandikira we yakulira agattako district emutwala era ne Mubende region kuba buli kimu district zonna zino zazaalibwa kuva mu Mubende. Omulamwa gwaffe gwe tugenda okwesibako gwe nagambye nti munabyamizannyo, so twagala tutunuulire ebyemizannyo bigatta bitya ku gwe omuvubuka alaba, bigatta bitya ku muvubuka gwe agoberera Focus TV yange, kuba omuntu nga munabyamizannyo ayina kyamanyi era ayina amagezi mangi gayinza okuwa naddala omuntu ayina ekitone yenna, naddala gwe munabyamizannyo. Story ya Ssekajja eri etya mu by'okukola? Ssekajja Ronald mwana nzaalwa ya Ntwentwe. Nazaalibwa wano wennyini we tutudde mu mwaka gwa 82. Twasengukawo wano mu 92 ne tudde Nkandwa. Wano ndowooza nali mu P1 ne tusenguka wano ku luguudo. Ne tugenda ne tudde Nkandwa ne tukulira eyo. Kyova olaba nasomera Kiryamakobe Primary School. Bwe tusenguka ne tudde eri nenzira ku Nakalama Primary School. Nensomera Lubuga Primary School. We namalira ekyomusanvu. Lubuga wali mu Kiremeera. Nengenda ku Buyimbazi Secondary School ne Progressive. Naye ate ne mala senior yange ey'okuna mu Wakiso Kazo Secondary School. Neyonga nensoma ne mala senior ey'omukaaga ku Brilliant High School Kawempe. Neneegatta ku Uganda Christian University Mukono. Nensomayo degree yange esooka mu by'obusuubuzi n'okubala ebitabo kye bayita business computing. Awo neegatta ku President's Office abamu kye bayita ekitongole kya ISO, gye nakola emyaka ndowooza giwerera ddala 9 nga nkola ne ISO, naye nga nasooka kugenda n'entendekebwa ku Institute of Strategic Studies and Intelligence nenfuna diploma mu intelligence, ate era nenfuna certificate mu military science. Abasinga obungi balowooza nti amagye g'ennaku zino galinga agedda. Amagye g'ennaku zino tusoma masomo, leero obonaabona nnyo bw'ogenda mu nkola eyo gye tuyita general recruitment. So nze nagendanga officer nensomesebwa. Bwe nava eyo nasooka kulira kisaawe ekyennyonyi Entebbe gye nadeployingibwa, nenkolayo emyaka gyawerera ddala 4. Nengendako ku Serena Hotel, nayo nabeerayo ddala emyaka egisobamu 2. Ate era nembeerako mu Kampala Metropolitan namu emyaka gyawerera ddala 2. Nempummula nenzijja mu by'obukulembeze oba mu by'obufuzi ne nesimbawo ku kifo ky'obwa member wa parliament. Nawangula akamyufu k'NRM era nakawangulira waggulu nnyo ne difference ya bululu nga 6. Naye ensi eno nga bwe yeesulise, omuntu omu yagenda ng'agenda akyusa buli bivuddeyo ku kyalo. Ekyalo ekirina abalonzi 67 gwe gwenjogera naawe oli mwana nzaalwa wano, oli n'alaga nti afunyewo bululu 7 mu 10. Ng'ate waliwo yalaga afunye 736 nga yafunawo bululu 36 n'agattako 7 wano mu maaso. Ebyo bye byali mu kamyufu k'NRM. Kati ffe abataakula nga tuli babibbi, ebyo twali tetubimanyi. Abaagala obulambulukufu nga tumanyi omuntu weesimbawo n'osaba akalulu abantu ne bakakuwa,
era ke bakuwadde ke balangirira. So twakimanya luvannyuma kyova olaba ku phase 2 lwali lutalo okulaba nga tuyisaawo ssentebe w'erosi 5 ne tugamba no ebitundu mwe bakolera ebyo mwe bakyusiza naddala ebitundu ebyesudde mu nsiko oba mu lukoola gye bakyusiza ebyo ewantu wava for example egombolola Greater Kyankwanzi evaamu Bbanda Lusozi ne Kyankwanzi sub county eyavaamu obululu ku kalulu kaffe akaba president ne BMP ewava obululu 1,013 wavaayo obululu 1,300 nga tukuumyeyo ne batakyusa bivudde mu kulonda. So gye bakolera luli ebyabwe ate gwe gye mwateekesera eyo Uganda kyova olaba wano ewange nga watuddewo okumala eddakiika 4 omanya nti wa mubaka olwannamungi w'omuntu akeera wano okwebuuza ku magezi abo bokka abategeera omugaso gwaffe bajja ne beebuuza ku magezi ne tubawo obuyambi obw'amagezi obutali bwa ssente nti genda okole bwoti ne bwoti ekizibu kyo kijja kuggwa. So ebyo byembeera mwempise then oba emirimu gy'ekitongole ekikesi nabumula ku level ya senior intelligence officer. So osobola okuteebereza mu bbanga ettono eryo nali ntuuse ku level ya senior kitegeeza nali mukozi mulungi nempumula nenzijanga na buno buweereza twazuula buzuuzi nti abantu bajja okufuna emirimu naye tebajja kuweereza bantu ate n'abantu balondawo abantu abazze basaba emirimu so abo abazze bawo obuweereza. For example bw'olonda omuntu kubanga agenza akugabira kakadde ku buli kyalo kitegeeza anoonya mulimu agula kyova bwatuka mu buweereza asooka kuzza akakadde ke yagaba. Yes, era ku nkomerero political capital yoba mukuuma nga balabikira mu kuziika tebalabikira mu ddwaliro nga bajjanjaba balwadde naye balabikira nnyo mu kuziika. So okulaga nti wali wafuddewo omuntu ne baba tebamubikidde adduka okulaba nga abeerawo kuba waliwo abantu abakuŋŋaanye bandabe. Kati ku level yange sikolerera bandabe wabula mbaako byenkoze ne babiraba ne bwe batalaba nze omuntu. So bwe najja wano natandikira ku mobilizing abavubuka mu kanyomero ako okujja mu by'obukulembeze naye nga sinaba kujja mu byabukulembeze natandikawo emirimu egyange natandika faamu kati ekuze eri mu nte nga 3 endiga nga 20 n'embuzi nga 15. Efaamu eyo gye njogerako ya mwaka gumu ogw'obukulu kulaga nti progressinga. So nentandikawo nga saagala kwogera ku bintu nga sibikoze nali neekulakulanya dda nazimba amaka gange gali Wakiso mu Wakiso Town Council. Bino byolaba wano nabikola mu myaka gyange egy'obuto nga sinaba na kubeera government servant naye era olaba enteekateeka oziraba kati njagala kukola ebyekisajja kikulu. Bino byali bya kito yadde obiraba nabyo nga birungi naye byali bya kivubuka naye kati enteekateeka oziraba ez'okukola ebintu by'ekisajja kikulu. So bwe naveeyo na mobilizing abavubuka kubanga ideal abavubuka ffe bangi era bwe bagamba securing your future tebategeeza bakadde bamuzeeyi baffe bamuyanja bamuzeeyi baffe ba Remi Mawagali no bategeeza future yaffe kuba bali mu future already tebakyalina kye bafiirwa baba bayambako ffe because the future is in our hands. Bwe boogera ku future bategeeza ffe abavubuka. So nanoonya ekintu ekisobola okugatta abavubuka nze mwenyini ndi munnabyamizannyo gye nayita yonna omupiira nagusamba ne gunoga erinnya ne balimanya kumpi Uganda yonna lwa mupiira ne gumpa emikwano ezo ze connection ze nafuna n'okuba nga nsobola okutuuka okukolera mu ofiisi emu esembayo amaanyi mu ggwanga. Ng'oyitidde mu kitone kya mupiira? Nayitira mu kitone kya mupiira abantu okummanya nembeera nga sikaluubirirwa kubanga nzaani nzaalwa wano woolaba naye nkubuulidde gye mbadde nkola nkubuulidde n'ebifo bye nkulidde
nga byamaanyi. By the way, atamanyi kikandwa nkandwa atamanyiyo owetera masodde akatemerero weekali era nkakasa nti tutambuddewo akanyumiro kanene. Waliwo yeesimye alina mu town council mukulidde mwozaliddwa naye olowooza watuuka. Abasajja bali eno bavudde eno kugamba beerandiza bokka. So mu bufunze neŋŋamba omuzannyo gw'omupiira gusobola otukunga ng'abavubuka ne twebuulirira. Saasamba mupiira pase naye gwalimu message. Era nze omupiira gwenjagala tusambe nga gulimu message. Na sponsoringa ttiimu eziwerera ddala 2 nenzigulira emijoozi nenzigulira emipiira okwetoloola constituency yonna amagombolola 11 gonna ne gasamba kye bayita Ssekajja Cup okuviira ddala ku byalo naye nga buli kyalo nkiwa omupiira n'emijoozi ne basamba. Ne kinyamba okuriikinga abavubuka ne mbabuulira abangi baayiga ne mulimu abalema ddala kikyabakalubiriddde okuyiga. So mu abo abaayiga twajjamu ekyomugaso ekisinga kitya nti abavubuka twababuulira nti obukulembeze busaana ffeffe nnyini tubutwale fenga abavubuka ate tubukozese bulungi tujjewo enjogera egamba ffe bakulembeze ab'enkya ng'enkya tetuuka tukibeere kati. Era ne ŋŋamba abavubuka muveeyo mwesimbewo mu bifo eby'enjawulo. Ne mbagamba ate temugamba nti okwesimbawo okuva kuvuganya gavumenti mwesimbirewo na mu kibiina ekya gavumenti kyennyini. Ekyokulabirako achievement gye nnina mu mupiira nga mwe tuyita twafuna meeya wa Wattuwa ono Ssewanyana. Akalulu yakalya lwa mobilization eyakolebwa omupiira nga tuteekawo Ssewanyana Cup. Abavubuka ne basamba, abavubuka ne bamanyagana, abavubuka ne bafuna message emu ti bwe tuba kino twagala kigende mu maaso katutwale n'obukulembeze. Ye yali message. Nga tuyita mu mbeera y'emu twafuna meeya wa Ntwentwe Town Council wano wetutukulu Bunjo Mayanja naye munnabyamizannyo era twayitira mu mupiira nga tutaddewo wano Ssekajja Cup Ntwentwe Town Council ne tumufuula chairman w'olukiiko oluteekateeka. Mu nkola y'emu ey'ebyemizannyo twafuna chairman wa ggombolola y'Emulagi omukulu waayituke bamugwe ayitibwa Yasin. Era mu nkola y'abyamizannyo nga tukunga abavubuka ne tubawa message ne baddayo ne bagigabira ne bakitaavu ne bataata b'abaana abo be twayise bakadde baffe baayagala nga kitukolera abaana ne tubajja ku mize kubanga okimanyi okukozesa ebiragalalagala mu ggwanga kigenze wala nnyo naddala wano mu kyalo. Bavubuka banywa enjaga bali amayirungi naye nga kiva mu kubulwa bye bakola n'obutafuna interaction mu bantu babasingako. Era twajjawo eyo phobia nti omuntu okola interaction oba weetaba n'abo be wenkana nabo ne twerowalinga ne tudda ku level ya wansi buli muvubuka n'atutuukirira. Akugambye siyina ngatto ya mupiira n'ogimugulira. Akugambye nti nina ekizibu kino ewaka n'omulabamu naye ate n'omuyigiriza nti tosaanye kusaba. Osaanye kukola kino ne kino. Osaanye kukola kino na kino. Nina abavubuka benjigiriza nti ne bw'oba weetaaga kintu ky'akakadde wano mu kyalo kyekyangu okufuna akakadde okusinga e Kampala. For example, nze abannimira mu nnimiro yange buli lwe mbanzize ku weekend basaba wakati wa siringi omutwalo n'akanaana okukola okuva ssaawa emu mpaka 6. Kiba kitegeeza omuvubuka kimwetaagisa kulima ennaku 3
okufuna emitwalo 3 gakola ki gayagala kati ngamba otya nti enkyo omuvubuka yalimye okwetusaako kamera eyo agende ku mikolo atandikewo business ya video coverage ongamba otya nga muvubuka ayina emikono ayina amagulu ate mulamu buki ngene bulunaku asobola oyingiza omutwalo nga bulunaku asobola okuyingiza omutwalo naye ng'ate bwaguyingiza tagula mmere akeera bukezi n'atema lumonde n'afumita amalagala mu ttaka emyezi 2.5 n'alya emmere ali mu kuwalirira kudduka mu kibuga buli kimu alina kiteekamu akasente era abavubuka ne tubabuulira nti ekizibu kya Uganda si President Museveni ekizibu kya Uganda yeffe abavubuka ffe kizibu ky'eggwanga ekisooka eggwanga lyaffe ffe bangi kitegeeza ne bwe tugamba Museveni avaako naye abavubuka tugenda sigala tuli bangi naye era abavubuka tuli bangi naye era mulimu ezo emputanta obwongo obwakona nga bw'omugamba tunula wano bamuwa ekikopo kya china ekimutuusi kikopo kya buugi kulumbe kakati oyo ye muvubuka kyekizibu kya Uganda njagala okutegeeza nti abavubuka bwe tuba ffe bangi lwaki si ffe tukulembera ebyalo kuba ne ku byalo ffe tusingako obungi lwaki bassentebe b'ebyalo bonna si bavubuka n'omusana tamanyi wadde buwandiika erinnya lye mukadde tamanyi kuwandiika linnya ye ssentebe w'ekyalo gamba anywa n'agwa ne ku kkubo naye nga ye ssentebe w'ekyalo naye nga abavubuka bamusimba mu mugongo ne bamulonda nabo ne basigala nga bagamba abavubuka the future is ours ffe bakulembeza ab'enkya no so twagezaako nga tuyita mu mupiira okukuŋŋaanya abavubuka ne bagamba mwe kizibu twawunzika tebategedde twawunzika nga abavubuka abamu weewuunya abasangibwa ne mu town councils boolaba nga abategeera ng'era be bamu be balema mu ndowooza batya nti akalulu kajja ne babeera excited nnyo nti bagenda kukyusa eggwanga olunaku lumu nti era bagenda kulonda nti bo ba ambuleera bagenda kuwa ambuleera okuviira ddala wansi mpaka waggulu baawunzika wansi tebafunyeewo nga ne waggulu tebakoze eki nga balemeddwayo kati abo abavubuka nayo kategori eriruddawa eri awo so abavubuka bwe tuba nga tuli bakukyusa ggwanga lino ffe tulina okusooka okukyusa ffe kizibu ffe tulina osooka okwekyusa ffe tulina okusooka okwekyusa lwaki tutya ekisooka abavubuka tusooke tuyiga okukola emyaka gyo 18 emyaka gyo 25 3 giba gikumenyera bwereere oba buweza namba nga bakyasobola okuwugula olw'omutwalo toli mulwadde wa kibumba toli mulwadde wa nsigo osobola okufuna omutwalo nze Ssekajja nagamba ne bonzijako byonna bye nnina naye ne nsigala nga ndi mulamu nga bwendi era wano waliwo ne bembeetinga nabeetingira ku ssentebe weero si 5 mulamba namuga gwe ne MP gwe tuyina namuga gwe ne bwofuga emyaka emirala 2 tosobola kunsanga kasamba nga siremadde magulu na mikono ne bwe bakuwa emyaka emirala ebisanja bina n'ofuga emyaka aga tosobola kunsanga naye ng'ayimiridde mu bavubuka boolaba nga abategeera gundi muyaaye gundi simwetaaga ate naye ne bamukola ki ne bamukkiriza so n'olw'ensonga eyo abavubuka omulamwa gwe mbagamba guli gumu tusooke tuyiga okukola omuvubuka eyeekolera asigaza omutwe gwe naye abavubuka be tuyina mu ggwanga wano si mu Kyankwanzi wokka babanyagako dde emitwe bali batambula biwuduwudu olaba muntu kutambula naye talina mutwe oli amugamba nja kuwa katendo osaawo oluguudo genda ng'onvumira gundi ne gundi ne gundi naaga nfunye omulimu gwa kuvuma kitegeeza yeggyeko dignity and integrity era yalowooza okuvuma kwa muwadde gwe mulimu kubanga bamusuubiza gundi nkolera kino nja kuwa obwa chifu bw'omuluka ne baba nga bamunyazeeko entegeera ye yonna honorable okuzzaako mabega katono bwe tugamba buli muntu atandika n'ekitu ng'alina ekigendererwa honorable Ssekajja gwe mu kigendererwa ky'okutandika omupiira okifunye
oba okyagenda maaso n'oki? Ekigendererwa kyange nkifunye naye nagenda okulaba ng'abakulembeze b'omupiira mu Kyankwanzi nagwo nabo bagukulembera mu ngeri ya byabufuzi nga bagukozesa nti musamba omupiira naye bw'oba towagira gundi nkugoba ne mu ttiimu era ne tugamba bano bajja kutta ekigendererwa kyaffe ne tugamba okunyweza ekigendererwa kyaffe nti kuyita mu mupiira kusomesa bavubuka kubanga gwe gubakuŋŋaanya ate ne gukuŋŋaanyizaako n'abakadde nabo ne tubasomesa gukuŋŋaanya abakyala n'abaami nabo ne tubasomesa kye twasalawo ne tugamba twesimbe ne mu bukulembeze bw'omupiira twagenda okukkakkana nga tuwangudde obukulembeze bw'omupiira mu disitulikiti eno eya Kyankwanzi era nze kyamaani wa Kyadifa Kyankwanzi Football Association. Yegwe kyamaani atwala akakiiko ak'ebyemizannyo olukiiko olw'entikko olw'ebyemizannyo olutwala disitulikiti eno nze kyamaani waalwo era nze alonda executive yange ebeeva kuki ku mulamwa. Tukyalina omukulu Ssekajja Ronald era ng'atubuulira ebiki ebyo byazzateeka mu nkola era n'omupiira omuvubuka ogufunamu otya oyinza kuganyulwamu otya. Tugenda kuwumulamu katono nnyo tukomewo ne part 2 eya interview yaffe eno naye nkujjukiza nti Focus TV yange kwoli eyiyo gwe omuvubuka eya buli muntu yenna. Muvubuka Kola tugamba ntandika katikati cause there is no more time. Gwanga mujje, gwanga mujje, eno nsonga yakwekulakulanya n'olwekyo kankwanjulire aba Focus Group yange nga bano bazza okuwonya ennaku ku mukolo gwo anti baakuguka mu kukwata vidiyo n'okuba ebifaananyi eby'enjawulo okutimba bakola keeki wamu ne juice omuwoomu gw'omuvubuka jangu obangulwe bakusomesa bino bye bakola nga kuno bagattako okuyigiriza kompyuta okukola daddies ne crisps okufumba emigaati okuwandika ku ngoye sako n'ebirala bingi jangu oyige nga bw'okola ekyankwanzi basange mu Ttuba okumpi ne Town Council ate Kampala ku Jesco Plaza ebisingawo bakubire ku ssimu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 806 gwali ku Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange. Focus Group yange, learn, work, market, sale.